Ebitabo ebitukuvu bitubuulira ku Dawudi bw'ayogera ku kusukulumya erinnya ly'omukama, okusukulumya ekigambo ky'omukama wamu n'okusukulumya yeekaalu y'omukama. Nkwaniriza ku Bukedde TV wano mu programu Wulira Eddoboozi, nange Namwanga Margaret. Bukedde TV leero tusabyeko ne bannaffe ab'Amakai Matters Church wano e Nateete, era nga eno ye yeekaalu enkadde y'omukama. Amakanda leero tugasimbye ku yeekaalu empya gye tugenda kuzimba. Eno ye yeekaalu empya olwaleero we tusimbye amakanda we tugenda okusabira neeyungaako nga tutandika saaviisi. Nkwaniriza ku Bukedde TV 1 programu Wulira Eddoboozi. Sabe Katonda w'ekisa osiimye ffe okusinkana mu kifo kino. Katonda waffe oyogere gye tuli, otujjukize, otulagirire, otuluŋŋamye era otusoomoze. Nze nkozesanga omuzindaalo olw'ebigambo byo ebijja gye tuli. Tunaava wano nga tugulumiza erinnya lyo n'okukutendereza nga bwe tusaanira. Webale Mukama kuba tusaba n'okwebaza kuno ng'era tuyita Mwoyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Sebo Sabadikoni Canon Ntulume awamu ne Maama Ntulume, Sebo Omusumba, Sebo Omubuulizi era n'abasumba abalala bali wano. Abantu ba Katonda mwenna neyesinza kubuusa maaso Sebo omukubiza waffe omukulu wasswa ne ttiimu yo yonna. Abantu ba Katonda bwe tuli ku buweereza bwa leero abakwaya, ffenna Katonda atuyise kyetuvudde tusaanira omumwebaza. Eby'omu mirembe awasooka Essuula 29 neze njagadde nnyo olunyiriri olwokubiri weewaawo n'olwokutaano mpozi neekweyongerayo. Wagambye olwokubiri nti nze ntegedde ennyumba ya Katonda waffe n'amaanyi gange gonna, zaabu n'ebyeyongerayo n'ebintu eby'amayinja n'ebirala byonna n'anyweza awalala nti byonna biva gy'oli. Ayi Mukama olunyiro 16. Mukama Katonda waffe ebintu bino byonna tutegese
okuzimbira ennyumba olw'erinnya lyo ettukuvu, ate byonna biva mu mukono gwo era byonna bibyo. Nze mbadde njagala ekitundu ekyo. N'ekyo nga tukimaze, Dawudi ono era y'omu kuba wano yali ayogera ng'alaga abantu nti bannaye nze wendi wano naye mujjukire nti kabaka Sulemaani akyali mwana muto, naye kankwate ekibiina ky'abantu bano mmwe mbategeeze bino. Naye Dawudi y'omu yali ayogera ng'atendereza Katonda mu Zabbuli ey'Ekikumi-mu-abiri-mu-ebbiri. Wagambira ebigambo bino nabigabanyeeko dda n'abamu ku mmwe. Wagamba bwe wati mbumpi nti nasanyuka bwe baŋŋamba tugende mu nnyumba ya Mukama. Ebigere byaffe biyimiridde munda mu miryango gyo, gwe Yerusaalemi eyazimbibwa okuba ekibuga kigattiddwa awamu n'ebyeyongerayo. Ensonga esooka gye njagala tukkiriziganye nti ekifo kino, tofaayo ku papula, tofaayo tujja mukulonda luvannyuma. Njagala owulirize mwana muto kubanga gw'ojja okubaawo emyaka mingi nnyo ffe abalala nga tugenze. Ekisookera ddala nti ennyumba eno kifo kya Mukama. Ennyumba eno erinnya lya Mukama lyakutuulamu era lituulamu. Ennyumba eno we wali obuwonero n'okubagizibwa n'okuweebwa amaanyi era n'omukisa okutendererezaamu Mukama, kubanga ennyumba eno kifo kya Mukama. Ndoza tukyali wamu ku nsonga eyo. Mukulu Kiwagama nandigambye abantu bano nti baana muliyo, tebanzizeemu. Dawudi kyeyava agamba nti nasanyuka bwe baŋŋamba nti tugende mu nnyumba ya Mukama. Omuntu okutuuka okwogera ekigambo ekyo azuula nti okusooka nti Mukama waatuula, erinnya lye we ligulumirizibwa, tewali bugagga na kitiibwa na muwendo ogwenkana ekifo nga kino. Mukama abeere nammwe, mwebale okumpuliriza. Katonda affe omwagalwa w'ekisa ekinjanyiza byonna, Katonda affe tukwebaza kubanga oyogera gye tuli noyongera okututeekateeka mu bulamu bwe tuyitamu ng'oyita mu baddu bo n'abazaana bo. Tukwebaza nnyo nnyini Katonda affe w'ekisa ekingi, mukadde wamaffe omulabizi bw'ayogedde gye tuli mu bigambo ebyo enkya ya leero, okututeekateeka olw'omulimu omunene ogutwolekedde butandikiddwawo mu kifo kino okuzimba ennyumba ya Mukama. Twebaza nnyo Katonda affe mulungi bw'otuyigiriza okusoosa ggwe n'okwogerako ebirala, okukunoonya olyoka otuwa ebirala bingi.
kale Katonda affe jangu mufunyweze ebigambo bino mu bulamu bwaffe nga tukuwa ekifo ekisooka bwe tuyita mu nsi muno nga tweteekateeka tukunoonye tukulabe olyoka otwongereko byonna bye twetaaga. Twebaza Mukama nga Yesu ebigambo ebyo n'olw'omulimu guno. Kale tukozese Katonda affe ng'okwagala kwe kuli ng'oba ogulumizibwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katunanya Bwakabaka bwa Katonda mu ggulu ebirala tujja kubisanga. Ebyo byemu ku bigambo bye twakawulira Bishop eyawummula Elia Paul Zinda okuva e Mukono byatubuuliddewo wabula kankuwummuzeemu katono tovaawo nkomawo ne wulira eddoboozi nze Namwanga Margaret.